إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبرغنا ببتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وحفظكم المولى جل وعلا ورعاكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نعم توكم يونتي بردوبا الله تبارك وتعالى nomusomo gwaffe oguyitibwa silsilatu durusin hawla aljanna, emisomo egitambulira ku jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Era ng'olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kukwatagana ne lekcha eya namba 24 era ng'omutwe gwayo gugamba nti ashjarul janna wa thimaruha, emiti gy'omujjana n'ebibala byamu oba n'ebibala byagyo. Wa barakallahu fikum وكثر الله من أمثالكم. أي نعم. تقام أنت أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة. emiti mujjana ya Allah tabarak wa ta'ala ebibala by'omujjana badduba Allah azza wa jalla kathira mu butuufu biyitirivu kamala, emiti miyitirivu ebibala biyitirivu mutanawwi'a byanjawulo okiwulidde bulungi byanjawulo amakulu valayate daima ate nga byalubeerera tebikutukawo n'akamu n'akeddagala. wa barakallahu fikum. wa hiya tayyiba, ate era nga birungi okukamala obukamazi, nga birungi okukamala obukamazi, kathira biyitirivu okukamala obukamazi, mutanawwi'a byanjawulo okiwulidde bulungi byanjawulo birimu amakulu ebika ebyenjawulo daima tebikutukawo byalubeerera. وقد أخبرنا الحق أن في الجنة أشجار العنب والنخل والرمان. owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatutegeeza nti mujjanaye eyekitiibwa tusaba Allah tabaraka wa ta'ala gituyingize. mulimu emiti egya emizabbibu, mulimu emiti egy'entende amakulu emitende, mulimu n'emiti egy'enkoma mawanga. wa barakallahu fikum. kama fiha ashjaru sidir watalh, nga bwe muli era emiti egya sidiri okiwulidde, nga bwe muli emiti egya atalh. atalh kino kwegamba miti girimu hijaz, girina okubaako amaggwa naye ng'ate mwana wattu eri mu jjana ya Allah tabaraka wa ta'ala tegiriko maggwa okiwulidde bulungi. ne sidiri era naye bwatyo taliiko maggwa. wa barakallahu fikum وكثر الله من أمثالكم. نعم ابن شيخ وفي عبد الرزاق ماتوفو رحمه الله تعالى الله مساسر يا ربي تقولوا مليم منene بارك الله فيكم. bwe yali ayogera omuti guno ogwa talh ate kugamba yagamba nti ebitooke oba amatooke kyewulidde naye nga muti guyinza okufaanagana kale guyinza okushakili oba ekikula kiyinza okuba nga kifaanaganako bwe kityo naye nga siga amatooke gennyini gano agaffe agamanyiddwa. barakallahu fikum. yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti inna lilmuttaqiina mafaza, mazima ddala abatya Allah subhanahu wa ta'ala, mazima ddala abagondera awamira Allah ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala ne baleka
ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabazizaako. Abatya Allah subhanahu wa ta'ala mu kumwawula ne bamwawula, abatya Allah azza wa jalla mu butamugattako ne beewala shiriki, abanna akida entuufu mafaza balina ebifo ebibukanyemu emirembe, okiwulidde, ebijjuddemu emirembe, ng'ebifo byabwe temulimu muliro nti oba omuliro gunaabokya n'akamu n'akeddagala. Ebifo byabwe temulimu kwegamba ebbugumu lya jahannama, ebbugumu ly'omuliro terituukayo, amakulu bifumbekeddemu emirembe egitagambika. Allah azza wa jalla n'agamba nti hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa yani basatin, okiwulidde, amalimiro, mulimu amalimiro muli, wa a'naba ate mulimu n'emizabbibu, okiwulidde bulungi, n'emizabbibu egitagambika. Wa barakallahu fikum. Kakati definitely mu malimiro omwo muteekwa okuba mu variety eya emiti, variety ey'ebibala. Barakallahu fikum. Naye khassa Allah subhanahu wa ta'ala al-a'nab. Allah azza wa jalla yalondamu oba yayawula okwogera wano nankana emizabbibu. Lwaki? Olw'ensonga nti kwegamba lisharafiha, olw'ekitiibwa ky'emizabbibu, wa kathratiha fi tilka alhadaiq, n'obuyitirivu oba obungi bwagyo mu jjana eyo, okiwulidde, oba munankani mu malimiro ago, mu malimiro ago. Eno aya osanga ziri mu suratu an-naba, ziri mu suratu an-naba okuva ku 31-32. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman. Mujjana ya Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ebibala mwana wattu, wa nakhlun mulimu entende oba emitende, wa rumman n'emizabbibu. Suratu Rahman aya ya 6. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala mu aya endala nti wa ashabul yamini ma ashabul yamin, n'abantu abagenda okubeera ku ddyo, okiwulidde, bannannyini ddyo. Ma ashabul yamin, wano Allah kyategeeza yani sha'nuhum azim wa haluhum jasim. Embeera yaabwe kwegamba egenda kubeera matiribona, egenda kubeera ya kitalo, egenda kubeera masha Allah marhaba, ng'olwalira abavubuka bwe bagamba, okiwulidde bulungi, kwe kwogera bw'atyo mu uslubu efaanaganako bw'etyo obw'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kati Allah agamba nti fi sidrin makhdud, bagenda kubeera nga kugamba mu jjana zaabwe, naam, mu malimiro gaabwe nga balinamu emiti egya sidiri makhdud, ate nga gyo tegiriiko maggwa n'akamu n'akeddagala. Wa talhin mandud, ono talhi ono kwegamba yoli gwe twannyonnyoddeko, omuti guli gwe twannyonnyoddeko, giri mu Hijaaz eyo, gitera okubeera n'amaggwa, naye ate mwana wattu gino egy'omujjana nga kwegamba ate kwegamba n'obubala bwako butera okubeera obutono, naye ate bino eby'omujjana ate kigenda kubeera mwana wattu kiyitirivu. Jjukira nti ebintu bino ittihadul musammayat, mannya ge gafaanagana, okiwulidde bulungi, mannya ge gafaanagana, naye ng'ebyomujjana wallahi byanjawulo nnyo ku by'omu dduniya baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Tulaba Allah bwe yatugamba nti fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi basharin. Okiwulidde bulungi, omubaka yakitugamba sallallahu alaihi wasallama mu ngeri yemu. Barakallahu fikum. Nolwekyo mannya ge gafaanagana naye nga obwennyini bwabyo mwana atubyo byanjawulo nnyo, era bisukkulumu nnyo ku bino ebyaffe eby'omu dduniya. Wa barakallahu fikum. Allah agamba nti wa dhillin mamdud, bagenda kubeera mu bisiikirize ebigazi, okiwulidde bulungi, ebisiikirize ebigazi ebinene ebiwanvu okamala obukamazi. Wama'in maskub, bagenda kubeera nga balinamu amazzi nga gafukumuka obutaddiriza, okiwulidde bulungi, nga gafukumuka obutaddiriza, nti ate simanya amazzi gagenze ali bannange kakati tuli mu kyeya. Ebyo tebigenda kubaayo mu jjana ya Allah tabaraka wa ta'ala, era tebiriyo n'akamu n'akeddagala. Allah agamba nti wa fakihatin kathira, bagenda kubeeramu n'ebibala, okiwulidde bulungi, nga biyitirivu okamala obukamazi, nga biyitirivu okamala obukamazi. Suratul Waqi'a okuva ku 27 paka ku 32. Wa barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum. Naam. وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنان, ekyolidde ebyo Qur'ani bye yogerako mu miti egy'omujjana, mu miti gy'omujjana, shay'un qalil,
shay'un qalil mimma tahwihi tilka aljinan okiwulidde bulu kintu kitono nnyo okiwulidde ku bintu ebiri mu jjana okiwulidde ku bintu ebiri mu jjana oba ku miti egiri mu jjana owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yeyogerako katono walidhalika qala alhaqu subhanahu wa taala ensonga lwaki Allah tabaraka wa taala yagamba nti fihima min kulli fakihatin zawjan nakani mu jjana ezo okiwulidde yali ayogera ku jjana ebbiri mu jjana ezo mulimu min kulli fakihatin nga buli kibala okiwulidde bulungi buli kibala ekiri mu jjana omwo zawjan nga kya miteeko ebiri yani sinfan nga kya miteeko kugamba nga kya ngeri bbiri nga bya miteeko ebiri okiwulidde buli kirimu kya miteeko ebiri buli kirimu kya miteeko ebiri suratul rahman aya ya namba 52 wabarakallahu fikum naam walikathiratiha n'olw'obungi bwabyo okiwulidde bulungi n'olw'obungi bwabyo fa inna ahlaha mazima ddala bannannyini byo amakulu bannajjana ab'omu jjana ya Allah tabaraka wa taala yad'una minha bima yuridun bagendanga koowoola bye baagadde amakulu kutumya bye baagadde wayatakhayyaruna minha ma yashtahun ate balondemu ebyo bye bakoze eki bye beetaaga okiwulidde bulungi bye bawulira nga beetaaga batumya imprint kwegamba mu bungi obutagambika okiwulidde bulungi ne bijja kakati ate ne balondamu ebyo bye beetaaze nga Allah bwagamba subhanahu wa ta'ala nti yad'una fiha bifakihatin kathiratin wa sharab bagenda kukoowoola okiwulidde bulungi bagenda kutumya fakihatin kathira okiwulidde ebibala nga biyitirivu nnyo wa sharab n'ebyokunywa nga bingi eyo ni mu suratu Swadi 5 Allah azza wa jalla n'agamba ate mu waqi'a eya namba 2 nti wa fakihatin mimma yatakhayyarun omujjudde ebibala okiwulidde mimma yatakhayyarun mu ebyo bye bagenda okulondamu okiwulidde bulungi nga balondamu bye bawulira nga beetaaze kyava agamba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu mursalat okuva ku 4:2 nti innal muttaqina fi dhilalin wa uyun mazima ddala batya Allah tabaraka wa taala bagenda kubeera mu bisiikirize ebyamaanyi ebinyogoga okiwulidde bulungi kwegamba tebiriimu bugumu nti musana tebiriimu butiti okiwulidde bulungi wabula embeera yaabyo ngeri stable embeera yaabyo nga masha Allah conducive embeera kwegamba situation gye bagenda okubeeramu embeera gye bagenda okubeeramu mu ebyo byonna ebyengera bya Allah tabaraka wa taala ngeri conducive okiwulidde bulungi kwegamba nga ya mulembe ddala yeeyo kati Allah agamba subhanahu wa taala nti wa uyun era nga balinamu n'ensulo nga balinamu n'enzizi ziri ze twalabako kubanga ebyo twabiraba barakallahu fikum kati Allah agamba nti wafawakiha mimma yashtahun nga balinamu n'ebibala okiwulidde bulungi kwegamba bye beetaaga byonna wallahi nga weebiri okiwulidde nga weebiri ya akhil karim wabil jumla ate mu kutwaliza wamu fa inna fil janna min anwa'i thimar wan na'im mujana ya Allah tabarak wa ta'ala mulimu variety eyebibala mulimu variety eyebyengera kullu ma tashtahihi an-nufusu wa taladhdhuhu al-uyun mwebyo emyoyo gye bibera byetaaga mwebyo emyoyo gye bibera kugamba gye biryetaaga okiwulidde ate n'ebiriwoomera amaaso okiwulidde bulungi agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti yutafu alayhim bisahafin min dhahabin wa akwab kugamba bagenda kubeera nga beetoloozebwamu bagenda kubeera nga basaasaanyizibwamu bisahafi min dhahabin amasowaani oba amasiniya nga ga zaabu wa akwab n'ebikopo mu ngeri y'emu era nga nabyo bya zaabu Allah n'agamba tabaraka wa ta'ala nti wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-a'yun ate mulimu ebyo emyoyo kugamba gye byetaaga
okiwulidde bulungi, n'ebiwoomera amaaso, ebitebenkeza amaaso bifumbekedde mu jjana ya Allah tabaraka wa taala, gye tusaba nno ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla abeerenga agituyingizaamu. wa barakallahu fikum. zo aya nakani aya eri mu suratu Zukhruf aya ya namba 71. wa barakallahu fikum. Naam. wa ashjarul janna, emiti gy'omu jjana baddu ba Allah tabaraka wa taala, daimatun al-ata, daimatun al-ata. okiwulidde bulungi, kwegamba okuwa kwagyo. Naam, okuwa kwagyo amakulu, okubala kwagyo amakulu, okubeera nti giriko ebibala, ekyo kyalubeerera. okiwulidde bulungi, ekyo kyalubeerera. si kugamba nti ate gikutuseewo, si kugamba nti ate simanyi season ezze, ate kakati tewali bibala babiridde biweddewo. ebyo tebiriiwo, ebyo bya mu duniya. naye mu jjana ya Allah tabaraka wa taala, baddu ba Allah tabaraka wa taala, raha, okiwulidde bulungi, okulya empewo, okola kutya, kweyagala, ebyo byalubeerera. fahiya laysat ka ashjari dunya, emiti gy'omu jjana baddu ba Allah tabaraka wa taala tegiringa miti gya ku duniya wano. okiwulidde, emiti gy'oku duniya gifaanana gitya? tu'ti fi waqtin duna waqtin, gyo gigaba amakulu, giteekako amakulu, gibala mu kiseera, ate kiseera kirala ne gibeera nga tegibaze. okiwulidde, wa faslin duna faslin, ate no gisanga nga kwegamba season kuliko ebibala, ate season endala tekuli bibala. season endala tekuli bibala. bali hiya daima al-ithmar wa-dhilal, egy'omu jjana gyo daimatul ithmari, mwana wattu okubala kwagyo kwegamba kwa buli kiseera, kwa lubeerera. amakulu ebibala byagyo bibeerako all the time. ate wa-dhilal, n'ebisiikirize byagyo, emiti gy'omu jjana bya buli kiseera. sigamba nti kakati ate time eze, ate ekisiikirize kigenze, ate ekisiikirize kiweddewo. la abadan, ebisiikirize biri eby'empewo ennungi, okiwulidde bulungi, ezijjudde mu raha, okiwulidde, ebyo byalubeerera mu jjana ya Allah tabaraka wa taala. Allah yagamba tabaraka wa taala nti mathalul janna allati wu'ida almuttaqun, ekifaananyi ky'ejjana eyo Allah tabaraka wa taala gye yalagaanyisa abatya Allah subhanahu wa taala, bannannyini taqwa, tajri min tahtiha al anhaaru, mwana wattu emigga gikulukutira wansi waagyo, wansi wejjana eyo, kwegamba ejjana ezo abaddu ba Allah tabaraka wa taala, buli jjanaye omuntu gyali bayingidde nga mwana wattu wekutukutira wansi waayo emigga. kati Allah n'agamba tabaraka wa taala nti ukuluha daimun wa dhilluha, ebyokulya byamu mu jjana ya Allah tabaraka wa taala daimun, mwana wattu byalubeerera, bya buli kiseera. wa dhilluha, si byokka wabula n'ebisiikirize byagyo, emiti gy'omu jjana oba n'ebisiikirize byamwo, ebisiikirize by'omu jjana, barakallahu fikum, nabyo mu ngeri y'emu byalubeerera. suratu Ra'd 35. wa barakallahu fikum. agamba Allah tabaraka wa taala mu aya endala nti wa fakihatin kathira, n'ebibala ebiyitiridde ebingi okamala obukamazi mu jjana ya Allah tabaraka wa taala, la maqtu'atin wala mamnu'a, nga tebikutukawo nti ate biweddewo bigenze, wala mamnu'a, wadde okuziyizibwa omuntu yenna libayingidde jjana ya Allah tabaraka wa taala okubeera nti yatanawaluha, nti okubeera nti abirya oba okubeera nti abifuna. suratul Waqi'a 32-33. kyategeeza Allah tabaraka wa taala nti bino eby'omu jjana daimatun mustamirra, eby'omu jjana mwana wattu byalubeerera ebbanga lyonna, ate byalugendereza, kwegamba bigenderera. wahiya ma'a dawamiha, okiwulidde, awamu n'okubeera nti byalubeerera. la yumna'u anha ahlul janna, abantu b'omu jjana tebagenda kubiziyizibwako nti ate bibaziyizibweko, ate bagaanibwe okubeera nti babifuna, bagaanibwe okubeera nti babirya. abadan, si bwe kigenda okubeera n'akamu n'akeddagala. wa min lataifi ma yajiduhu ahlul janna indama ta'tihim thimaruha, ate mu byenjawulo abantu b'omu jjana bye bagenda okufuna, ebyebbeeyi abantu b'omu jjana bye bagenda okufuna, amatiribona abantu b'omu jjana ge bagenda okufuna, nga ebibala bibajjidde
ebibala bwe binaabajjira ebibala by'omujjana ya Allah tabaraka wa taala annahum yajidunaha tatashabahu fil madhhar bagenda kubiraba bagenda kubisanga nga biringange kugamba nga bifaanagana mu ndabika nga bifaanagana mu ndabika walakinaha naye ng'ate mu butuufu takhtalifu fil makhbar nga byawukana mu mpooma nga Allah tabarak wa ta'ala bwe yatugamba nti kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha buli lwe balibeera nga bagabiriddwa oba buli lwe baligabirirwa mu byengera by'omujjana ekyengera kyonna oba ekibala kyonna okiwulidde bulungi nga Allah kibagabiridde qalu bagenda gamba hadha alladhi ruziquna min qabl bannange mulabe kino kyekiri kyetwafunyeeko kyekiri kye baatuwaddeko kyetwaliddeko before okiwulidde bulungi mu kusooka wali wa utu bihi mutashabiha bagenda kubeera nga babiweebwa okiwulidde bulungi mutashabiha nga bifaanagana naye nga fil haqiqate empooma zaabyo nga zaawukana okiwulidde bulungi empooma zaabyo nga zaawukana suratul baqara aya namba mmeka 25 wa barakallahu fikum naam wa ashjarul janna emiti gy'omujjana baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala dhatu furu'in wa aghsanin basiqa namiya bigenda kubeera kugamba gigenda kubeera ka amatabi okiwulidde bulungi amatabi ag'enjawulo kugamba amatabi gano gali bwe gati naye ate mwana wattu ng'ate gaakumpi okiwulidde bulungi si kubeera nti ate kunuukiriza si kubeera nti ate kumala kuwalampa si kubeera nti ate kumala kufuna nkonyogo mayinja ebyo tebiriiyo tomanyi nti ate bibeera binakuwaza bibeera bikooya bibeera bitwala amaanyi g'omuntu ow'omujjana eyakolerera ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala Allah teyagala kamulumya konna okiwulidde bulungi temuli nasab temuli taab temuli ki abadan okiwulidde bulungi n'akamu n'akeddagala yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti waliman khafa maqama rabbihi jannatan abatya okuyimirira mu maaso ga Allah waabwe omulezi waabwe tabaraka wa ta'ala ne bakolerera ekyo batuuke okuyimirizibwa mu maaso ga Allah azza wa jalla masha Allah nga bayitawo batuuke okuyimirizibwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga banna tawhidi nga banna aqida batuuke okuyimirizibwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga bamuttaqin banna taqwa okiwulidde banna ikhlas banna la ilaha illa Allah jannatan Allah agamba nti balina ejjana bbiri mu aya endala nga tukyayimiriddeko awo nga tetunagimalayo eno Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa alitya nagati nayimirira ntya mu maaso g'omulezi wange Allah tabaraka wa ta'ala ambuuze ku kino ambuuze ku kiri nayitawo nga nyimiridde mu maaso g'omulezi wange Allah azza wa jalla ku lunaku luli apaana kankole bwenti apaana kanfube apaana kampeeyo apaana abo abafaanaganako bwe batyo Allah balaganyisa jjana wanaha nafsa anil hawa ne baziyiza omyoyo gyabwe hawa nafsi okiwulidde bulungi okwagala kw'emyoyo okiwulidde ne bakolerera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala ne bateeka mu nkola ebiragiro bya Allah azza wa jalla ne beewala ebizizo bya Allah tabaraka wa ta'ala wekitiibwa Allah azza wa jalla yabalaganyisa jjana yaga nti fa innal jannata hiya al-ma'wa ejjana bwe buddo bwabwe okiwulidde bulungi ejjana bwe buddo bwabwe eri mu suratu nazi'at okiwulidde bulungi Gati barakallahu fikum gatuze ku aya yaffe Allah azza wa jalla agambye nti waliman khafa maqama rabbih jannatan abo betwogeddeko balina jjana bbiri fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban tati kingira kimbyengera bya Allah tabaraka wa taala kimuwakanya okiwulidde Allah n'agamba nti dhawata afnan ejjana zino bbiri Allah zayogerako Allahu akbar walillahi alhamdu valayate okiwulidde bulungi dhawata afnan zanjawulo okiwulidde bulungi zabika ebyenjawulo okiwulidde bulungi zangeri ezenjawulo ebibala ebyamu
okiwulidde bulungi byanjawulo valayate suratul rahman 46 paka ku 48 wahiya shadidatul khadra okiwulidde bulungi bino ebyengera nakale emiti gy'omujjana ashyaru janna emiti gy'omujjana shadidatul khadra okiwulidde green waajyo Allahu akbar muyitirivu mukwafu okiwulidde bulungi nga Allah tabaraka wa taala bw'agamba wa min dunihima jannatan ayogera ku jjana ebbiri wansi wejjana ate wali ate jjana bbiri okiwulidde fabi ayyi alai rabbikuma tukadhiban ate kyengera ki byengera bya Allah tabaraka wa taala kyosobola okubuusabuusa kyosobola okulimbisa gwe kyolimbisa Allah n'agamba mudahammatan ejjana ezebbiri Allah zayogerako za green ayitiridde za green omukwafu okamala obukamazi okiwulidde suratul rahman 62 paka ku 64 wano no wetegereze bulungi aya eyo okiwulidde bulungi wetegereze bulungi Sheikh agamba nti wala tusaful janna ejjana tetendebwa baddu ba Allah tabaraka wa taala bi annaha mudhamma nti ya kiragala illa idha kanat ashjaruha okujjako ng'emiti gyayo maila ila sawadi min shiddati khadratiha okiwulidde kugamba nga jigwa ku kiragala gyesigamira giringa ng'egyagala okugenda mu bulaka min shiddati khadratiha olw'obuyitirivu bwa kiragala waajyo okiwulidde olw'obuyitirivu bwa kiragala waajyo oba obuyitirivu bwa kiragala waayo ejjana eyo wa barakallahu fikum okiwulidde kakati amma thimaru tilka al ashjar ate ebibala ebyemiti egyo emiti gy'omujjana ya Allah tabaraka wa taala fa innaha qaribatun daniyatun mudhallala okiwulidde obisanga nga biri kumpi nnyo mwana wattu nga bya wansi okiwulidde bulungi kwegamba nga byangu byakunoga okiwulidde byayanguyizibwa eri omuntu w'omujjana okubeera nti akola ki abifuna okubeera nti omuntu w'omujjana abituukako okiwulidde oba abyetuusaako yanaaluha ahlul janna abantu b'omujjana mwana tubagenda bifuna biyusrin n'obwangu wasuhula n'obwangu obutagambika nga Allah bwe yagamba subhanahu wa ta'ala nti muttakiina ala furushin batainuha min istabraq wajana aljannatayn dan mu suratul rahman aya ya namba 5 Allah agamba nti muttakiina ala furushin abantu b'omujjana abo bagenda kubeera nga beesigamye ku byaliriro okiwulidde bulungi bawummuddeko bagalamira ku byaliriro nga batainuha nga munda waabyo min istabraq nga liiri okiwulidde bulungi byakolebwa munda nga liiri okiwulidde kati Allah n'agamba nti wajana aljannatayn dan okiwulidde bulungi ejjana zino ebbiri Allah azza wa jalla nga kwegamba ebibala byamwo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabiteeka nga biri kumpi nga bireebeeta okiwulidde bireebeeta byakumpi byanguyira omuntu w'omujjana ono eyakola okiwulidde bulungi yakola tawhidi yakola akida n'akamala bukamazi yakola takwa okiwulidde bulungi yakola ikhlaasu bimwanguyira okubeera nti yatanawaluha bi ayi suhulatin wa yusrin nga kwegamba abifuna n'obwangu obuyitiridde wa barakallahu fikum yagamba Allah tabaraka wa taala mu aya endala wa dhullilat qutufuha tadhlila byayanguyizibwa ebibala by'omujjana byagonzebwa okiwulidde bulungi kwegamba okunogebwa kwabyo kwayanguyizibwa ku bantu b'omujjana amakulu kugenda kubanguyira olwanguwa okiwulidde bulungi kugenda kubanguyira olwanguwa abantu b'omujjana eyo suratul insan aya ya namba 14 wa barakallahu fikum amma dhilluha ate ebisikirize by'omujjana baddu ba Allah tabaraka wa taala fakama qala Allah taala biringa Allah tabaraka wa taala bwe yagamba nti wanudkhiluhum dhillan dhalila Allah azza wa jalla agenda kubayingiza bali betwogeddeko
bana taqwa bana aqida okyolidde bana ikhlasu bana tawhidi Allah azza wa jalla agenda kubayingiza kugamba ebisiikirize okyolidde agenda kubateeka mu bisiikirize by'omujjana ebiggumivu okyolidde bulungi ebiggumivu temuli kulumya temuli kintu kyonna kiba nakuwaza naki Suratu Nisa 57 Allah yagamba mu aya endala nti wadhilli mamdud bagenda kubeera mu bisiikirize ebigazi ebiwanvu okyolidde bulungi Suratul Waqi'a ya namba 3 Allah nagamba mu aya endala innal muttaqina fi dhilalin wa uyun mazima ddala batya Allah tabaraka wa ta'ala fi dhilalin wa uyun bagenda kubeera mu bisiikirize ne mu nsulo okyolidde amazzi balina ebisiikirize balina kugamba ebibala balina kugamba ya rabbil karim bali mu ghuraf mu bisenge eby'omujjana ebya zaabu ebya feeza okyolidde bulungi bali ku bitanda ebya vono beesigama ku byaliriro ebyaliiri okyolidde bulungi ebyaliiri Allahu akbar bannange nasalu Allah aljanna tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuyingize ejjanaye ey'ekitiibwa nembutuufu tajja gituyingiza okujjako nga naffe tugikoleredde okiwulidde bulungi okujjako nga naffe tugikoleredde ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala baddu ba Allah yakolerera nga n'omuliro gwe bwe guli ogw'okukolerera tewali agenda kuyingira byabwerere bajjamaani nti ayingira ejjana yabwerere nga teyakola ayingira omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala gwa bwerere nga teyakola abadan ejjana yakolerera n'omuliro gwa Allah gwakolerera kati owooluganda salawo okolerera kiriwa kyewandyetaaze okubeera nti kyoyingiramu oluvannyuma lw'okufaako oluvannyuma lw'okuyimirizibwako mu maaso ga Allah tabarak wa ta'ala wa barakallahu fikum aya gyetusembezaayo eri mu suratul mursalat aya ya namba 41 abooluganda katukomaawo olwaleero subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam.